nanga tudanga mukubeerawo nga tonnalya lanki nanterako $5,000 egyo 15 niŋŋamba naye butuufu guddeko mugagga niŋŋamba omusajja yanjagadde nga muntu yanabye nga nenga mpita mukwano buli kigambo kyakozesa mulimu sweetheart nga gwe tolinamu birowoozo birala byonna. nali siina kyemmanyi nga nsindikira message kati ng'ate kati ng'ono yali musajja mukulu nnyo, yali musajja mukulu nga ali ndowooza myaka ndowooza nga 5 awo wewatyo ng'ali myaka awo nga 5 nga musajja mukulu naye namulabako omulundi gumu we namusanga mu mmotoka rawundi yennaali awo we namusanga era ne tutandika ng'okwogera kakati nambuuza mbu olina essimu ya WhatsApp ne mugamba siina ssimu ya WhatsApp naye nyina eya mukwano gwange gye nsobola okukozesa nangamba kale sindikirako ku bifaananyi byo nange ngenda kusindikirako ku byange koze kale tekirina buzibu ng'ebyo ebifaananyi obimanyi ate ng'ebyebifaananyi byo mbimanyi n'obimanya kati ng'enkya nankubira sali sawa nga 5 awo naŋŋamba mbadde nyina byenderivali nga simanye nekamuli munandyagadde okukulabako mbwoba oliwa juga nali nze nga ngenze kukola ne mugamba wabula nagenze kukola ndi eno bweyogerere naŋŋamba kale bwonaawo onnyuse ojja kunkubirako kati nambuuza walidde lanki ne mugamba mbadde sinaba kulya naye nga ngenda kulya nanga tuddanga mukubeerawo nga tonnalya lanki nanterako $5,000 egyo 15 niŋŋamba naye butuufu guddeko mugagga niŋŋamba omusajja yanjagadde nga muntu yanabye nga nenga mpita mukwano buli kigambo kyakozesa mulimu sweetheart nga gwe tolinamu birowoozo birala byonna. nali siina kyemmanyi kati nze njukira nga we naggamba nti nno nyina omukyala gwe nafuna awo kyali wajjala nafuuka nga maama wange senga kati ngera wenkola nennyuka kawungeezi nga ngendayo ku dduuka lye ne tunyumya ne tubeera awo bitambula bitya jjuka ye yali yaŋŋamba olina okukola olina oyiga okukola biki era nga mbeerawo ne tunyumya bitambula bitya ennaku zino ne muwerekerako n'ewuwe ne tugenda ng'alinga maama wange nnyini kati tuba tutambula nga ngenda naye waka omutima guŋŋamba naye omanyi jjuka oyo maama nali ntera omunyumizaako ebintu ebinnuma mutima ne ŋŋamba oba mubuuza oba si mubuuza kati jjuka ye yali antegedde nga mmanyi era we twatula mu ddiiro nanga naye ng'olinga ayina ebikusumbuwa mugamba amazima gali nti saagala kugamba naye nyina ebinsumbuwa byemazima nanga kale tutoole oŋŋambe nemunyumiza gye byava musajja oyo nemumunyumiza oyo senga nemumunyumiza n'awuliriza yaŋŋamba bagenda kusiyaga yaŋŋamba yasooka naŋŋamba lwaki bulijjo toŋŋamba yakuddamu ekigambo eki yaŋŋamba lwaki bulijjo toŋŋamba bagenda kukola ekyajabu yaŋŋamba mu bintu byonna byenkukuutira byonna bikole oba wasa bakazi bameka bawase oba okola naye togabanga ennyumayo ekyo kintu tebakusiyaganga wati oyaŋŋamba nemubuuza ate kati tweganga sibitegeera bulungi naŋŋamba omanyi mpa enamba y'oyo omusajja nemugamba nenjikwata nenzira akasimu nenjimu kati yakulaba nga olina kakkala netutandika okwogera ku WhatsApp nga nkozesa voice note ye nga takozesa voice note awandiika ng'awandiika naŋŋamba nsindikire ebifaananyi byo mugamba kati senga yaŋŋamba ye bw'ati yaŋŋamba kati oyo omusajja kati gwe weefuule nti oyagadde byakugamba kati mukole appointment okumiitinga tumukwate ye bw'ati oyaŋŋamba kakati nga tutandika okunyumya nga nsindikira ebifaananyi bye ng'ali bwerere naye nga nsindikako paati za wansi waggulu tasindika byonna bituukira wasenga yabiraba nze nga nzijja nga ndaga ebifaananyi byasindise omusajja nga ŋŋamba mbu naawe sindika kati olwedde kati gwakulabanga mukyala ng'asuubira osindika ebifaananyi
nenembuuza nsindika ebifaananyi ki Mm. naŋŋamba mbusindika ebifaananyi nga ze byensindise ze nga mbisindise naŋŋamba ekitegeeza tonjagala nasooka nenseka namu neŋŋamba naye gwe nayita obuganda eyembibiseka naye omusajja yambuuza bwekitegeeza tonjagala bulijjo nnimba nenebuuza omusajja ali mugambye kuddi nti mwagala kati kakati omusajja nankubira essimu naŋŋamba okay kale wekiba kikukaluubiriza tekirina buzibu naŋŋamba kakati tusobola okumiitinga nemugamba okumiitinga tusobola twemiitingewo naŋŋamba ekifo kyonna any place tumiitinge tujja kudda ku makya naŋŋamba nze ngenda kukuwa buli kimu kyeweetaaga basuubiza naŋŋamba oyina ebirooto byoyina nemugawula ebirooto nyina bingi naŋŋamba kati nze olaba yenze solusoni katonga waŋŋamba yenze solusoni kubanza okimanyi nkwagala nnyo ampita baby boy ampita mukwano kumbe alina kyayagala kakati naŋŋamba mbu nnoonye ekifo we tuba tusola mbu agenda ku mulimu naye agenda kuvaayo saawa nga 12 bukali tumiitinga essaawa nga 1-2 naŋŋamba kati mbunsooke nkinoonya mukubira essimu musindikire enamba abatereko ssente mbumbuukinge byonna senga nga senga abiraba naye nga nze njogera naye ku voice note ye bwawandiika